Emboozi abaneko ate nabe kali akana akampinga kabudi kagamba bali bagezesa mbogezesa. Omanyi emboozi eno abaana abobuwala bangi nga ba victim b'ebintu ebifaanagana ku bwebiti. Kakati nze kimmenya omutima okulaba yaba bizannyiramu. Omanyi amawulire tukola amawulire tukera ku TV abamba muzikolako kawungeza ebbanga ebudde bonna bwolikolako. N'ebyo bye twogera bino bitandika okufuuka ebya bulijjo mu matu g'abantu. Oba okitegeera. Lulinga omusajja okuyomba mukone mukyala waawo nga omuntu public figure nate yandi agakyagadde kikola kibulikike nti omusajja wayombye ne mukyalawo mulinganga abagezezzaako okulwana naye ati nabe Victor Kamyi balina ekibuuzo awo kibasindika ekya mukyalawo ebikoze bitya bafuna abantu babaweereza ne odi eno olaba because bagala babuildingirako ekintu naye lwaki because neshoza olugambo zajja ne tubifuula ebya bulijjo naye kale tajja kutuuka kino ekintu kiri mu future y'omuntu. Omwana bwakwatibwa future ye esigala in balance esigala wakati awo. Kakati saga tufuule rape oba defilement ekintu ekya bulijjo tusobola okujja ne tumala gakyogerako nga bekikoze eki. Nga bwoyogedde mu kisoka mulimu ba victims mulimu omuntu anoonya obwenkanya saa zino kyamutuukako okitegeera nga mwe muli wano mukizannyira. So saagala omanyi society eno mwenna bakola gwe mwana muwala wa mulimu kusipandi yasuse n'akola video nga yogera n'abamawulire ali n'abaana akumona video endala nti no video gye mwalabye sima byali bifaanaganako bwebiti ne bwebiti. Zone ate nanga matenda dama tena nakola endala nti ate sima bankanga. I think musoke mwetereze. Society yetu tulina okujiwa ebintu ebiri kwalaali. Tulina ebifaananyi bye tulina okusiiga eri abantu abo kubanga abantu betwogera nabo ate abaana abaffe bwe bawangaalira. Olunaku mumanyi ntera nnyo okupostinga ebintu tujja ne tusharinga opinions zaffe n'obaako ekintu ky'oteekayo oli n'agamba Saimo kasitame musinga kukola bwe muti abantu betu society bwerabe ebintu. So naye ate bwe kituuka ku bintu ekifaanaganako n'okugira obulamu bw'omuntu njaga tubeereko serious. Kino si ky'okuzannyirako. So obanga wakwatibwa kugenda ku makubo amatuufu. So tetugenda yagenze ku police yeno reference eriko defilement. Kale I think musoke mwetereze. Musoke mwetereze. Tugenda kudda okutandika kuzannyira mu kintu ekizito nnyo. Tekina kufuuka kya bulijjo okukwata n'okukozesa omwana atanneetuka si kya bulijjo. So saaga tukifuule kya bulijjo so case erina kubanga ehandling abantu bali serious. So nze kyekyo kye ndowooza. Dadi yatadde posting agamba atyawo? Ani yamuwandiikidde? Yeewandiikidde waliwo awagambidde ama father and a parent. Because the father as a parent. Cut. Taata ate muzadde. So ayina amanyi the wasi omwana omuwala n'agamba ebyawulira byonna ebyogerwa tabiwulirangako era tabimanyi. Cut. Kati bina bijja kuddayo eri kwoli ku complainant nga amaze okwebeereramu. Waba tanneebeereramu tujja maliza emboozi tutagaliramu ntagalire bwe tutyo. Kala ndowooza tuveewo. Kakati